Malende omumulaba. Singa tafuna kadi asokujja independent n'akuba NUP akalu. Manyi lwaki? Akalu akawedde Shamim Malende y'omu ku bakyala abatono ennyo abawangulira ku kadi ya NUP mu kibuga Kampala. Ekibuga Kampala kye kintu ekyasinga otawanya NUP. Kuba MP Nsereko yabakuba. Kweri kuwansi Uhuru n'abakuba. Kuba Meya Lukwago n'abakuba. Kitegeeza waliwo ekisoboka okuba nti Shamim yagattako amaanyi ge si kadi yokola nsonga abasigadde abafuna kadi kyagaana. Shamim yagattako manchi muganda. Ochegeera. Andi kankwe lwaki bayite bayitamu. Shamim nno Malende kamukubuulire. Musajja againe okugira bulinzi parliament. No. Abamulabako mu campaign za Shamim yatambulanga na kazinda. She was very poor. Nze kibuzo kyembuuzizza kiri kimu. Lwaki abafuna kadi abalala tebayitamu mu Kampala? Abaaliwo baali b'amaanyi. Abaaliwo baali b'amaanyi. Anti kati waliwo obuzibu bwajja. Abasigadde abakubwa nga mulimu ne ani yali nyanzi abakubwa akalulu so ebiseera ebisinga kangambe ku Kampala NUP eno okwegendeza ennyo ku kibuga Kampala mu byobufuzi muli kye bayita omuntu alina popular name egatta ku kadi naddala mu kibuga waneeno osobola okubeerawo nga lowooza kadi egenda pushinga naye kye bayita popular name nti Nsereko yayinza okwayogedde nga byayogera byonna ne bamukuba naye alina kye bayita popular name Lukwago nti ayinza okuba avulugana naye alina liri erinnya eryakulyeti nti waliwo bano abalonzi abatafollowinga protocols zineeno simanyi ayogedde ki nga ye wajja ku ballot paper anoonya lyamanyi gwosookera n'ogamba nti yes Zahara ajja kujja kuba Shamim but onavi webateeka ku minzaani bwe bati Shamim azitowa okyegera nti kati waliwo abalonzi abatagala kuwuliriza bineeno simanyi Shamim teyakoze kyeyakoze naye nga amazima gali nti bonna ne basindika mu parliament kabe Zahara yanaddayo kabe Shamim abaddeyo teri kye bagenda kukolayo simple as that lwansonga ebyebifo okusindikayo omuntu pale tekikyakolawo kyenji wadde okyegera kati waliwo omulonzi agenda okujja nga ye agenda kuwa Shamim wakwagala okyegera ye nga mwagala bagazi of course ye fracas ya Zahara ne Shamim Malende bye bintu ebimu ebyakubye Sauda Madada ku internet okyegera kuvaayo n'ayambalira Shamim n'ayambalira Malende nenga Malende abadde azannyanga komedi we nga bamulaba naye tebaagala biwuliriza newankubadde mbadde birabika bituufu Sauda byadde ayogera naye nga tebaagala biwuliriza nsonga bo balina kali nga nambalayira ffe ne batawa Shamim kadi ffe tugenda naye okyegera so waliwo popular name eyo gyogenda okukola popular name ebaawo naye ebigenda okugira ku bisajja byatandise okusumula and when you open your mouth media ekunoonya